gye buvuddeko tukitegeddeko nti Kabaka Muwenda Mutebi bw'atyo yakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda, era akatambi wano ku Uganda Atalaagi ke nabadde mbalazeeko abantu bangi babadde bwe batyo bambuuza naye ddala okakasa oyo ye Kabaka? Tulaba ono omusajja alina akabina ate Kabaka twamulaba ng'asobotose juuzi ng'ayogera eri Obuganda akatambi ke twalaba ku mutimbagano. Kakati muganda wange tewakyali kuwannaanya kwonna, tewakyali kubuusabuusa kwonna. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ali mu ggwanga era ebifaananyi ndowooza ku mutimbagano wonna bifulumye mu biraba. Naye mu biseera nkyabajuliza mu biseera we bagambira nti amawulire gaafulumira nti Kabaka bw'atyo yawambiddwa n'atwalibwa ebweru w'eggwanga mu mbeera etaategeerekeka, nti ebyo byali awo. Nze nga Uganda Atalaagi ne mbagamba nti ebintu ebyo mbigenda mpola, bigenda mpola ebya Kabaka, kubanga nti obula bagamba gwogamba nti ono yavunaanyizibwa ku nsonga eno, nti oba oli awo ne nannyiniyo naye ate era agivunaanyizibwa ku 1 ku 100 ensonga etubobbye emitwe. Era awo ne mbategeeza famire ye tugiraba, tulaba ebifaananyi by'omumbejja Ssanga Lyambogo ng'ali ku mutimbagano ali mu kunyeenya nyashi n'ebirala, ali bweru w'eggwanga. Tetuwulirayo ddoboozi lyonna okuva eri Nnaabagereka. Katikkiro olwazze n'ayogera mu ngeri kw'eggamba eraga nti abasigadde temulina kumanya bisingawo. Paka juzi omulangira Wasajja we yatugamba nti Kabaka munyiivu, tosobola agenda kulaba muntu atayagala kumulaba, tayagala kubasisinkana abataka. Naye ng'ebyo byonna biva ku kubeera mu mbeera etali nnambulukufu, ate era abataka ekyo nsigala nkyakyogera bulijjo nti Kabaka amaze ebbanga kati giigino oba myaka giri mu 12 nga tabazisinkanangako. Teebereza. Kakati famire ye bwetyo evuddeyo neeyogera kubanga bino bye mbagamba essaawa eno oba bye muwulira n'ebigenda mu maaso, njagala nnyo bannayuganda mubijjukire, Abaganda mubijjukire mu buli mbeera yonna ebeera eguddewo, mu buli mbeera yonna eba ekoze eki, eba eguddewo naddala ku nsonga ezikwata ku Kabaka. Nze nabagamba nti Kabaka tali innocent mu bino byonna, era obukakafu juuzi omulangira Wasajja yabutuwa nti tayagala kubasisinkana, tayagala, munyiivu. Era essimu gye yakubira Katikkiro Charles Peter Mayiga obujulizi obwongera okubeera nga bukakasa nti ddala kituufu yagimukubira. Mayiga yali talimba, nga yali munyiikaavu. Kakati Kabaka akomyewo, abaana be boogedde, baakubye press conference namba ne boogera ku kudda kwa Kabaka okuva e Namibia. Ku makya ku Mande Julayi 22 Kabaka bw'atyo twakakasizza nti akomyewo okuva e Namibia oluvannyuma lw'okulemererwa okubeera ng'abongezayo visa ye. Yebadde akulungula ennaku 9 ng'ali eyo, kitegeeza gy'emyezi 3, era ng'abadde ku bujjanjabi mu ddwaliro eriyitibwa Okanguli Psychotherapeutic Center. Era Kabaka bw'atyo naye alindizibwa mukyala we Nnaabagereka Sylvia Nagginda, Katikkiro Charles Peter Mayiga, era n'omumbejja Agnes Nabaloga yabaddewo, Prince Crispin Junju mutabani we Kiweewa yabaddewo, Princess Victoria Nkinzi baabaddewo bano baana ba Kabaka. Kakati nti okuviira ddala mu mwezi gw'okuna Kabaka tabaddeewo mu ggwanga, yakomyewo, yatonye wano nga
ava mu nnyonyi yaleeteddwa ennyonyi ya Ethiopian Airlines flight number 338. Kati olwo ng'amaze okubeera ng'atuuka wano, abaana be Prince Crispin Junju, Kiweewa, Princess Victoria Nkinzi bwe batyo ne bakuba olukuŋŋaana. Katikkiro Charles Peter Mayiga yabaddewo n'abalala bonna baakoze iki? Baabaddewo. Kati mubaka bwabwe Katulo family yakola ki? Nga boogera era ng'obubaka buno eyabutwanjulidde nga yabadde Prince Crispin Junju Kiweewa beebaziza Katonda okubeera nga Kabaka yawonye, tiyawonedde ddala naye yawonye, era n'abeera ng'asobola okubeera ng'akomawo wano e Uganda. Nti bakimanyi bulungi nnyo nti abantu ba Buganda, aba Uganda babadde bamusabira nga baagala abeere bulungi, era n'omukwano gwe balaze mu kubanja ogwafuuka omusango. Nti munnange basanyufu nnyo, beebaza nnyo olw'essaala ezo, era Katonda aziwulidde n'aziddamu. N'agamba nti twebaza ttiimu z'abadokita ne staff ababadde bamujjanjaba n'okumulabirira mu myezi egyo egiyise mu Germany, Switzerland, Namibia. Twebaza Katonda okubeera nga abasobozesezza, era tumusaba abawe ebirungi, era twebaliza ddala okuva ku ntobo y'emitima gyaffe. Kikakasa nti babadde bamanyi bulungi nnyo ebikola ki ebigenda mu maaso. Kati bwetyo Royal Family ne yeebaza gavumenti n'abantu b'e Namibia kukyaza Kabaka myezi egyo 3 egiyise. Tubebaliza ddala kubeera nga mwamwaniriza ne mumulabirira okumukuuma. Kwabo ababadde boogera bagamba mu kubeera nga babanja Kabaka, Kabaka ali luddawa, Kabaka waffe ali luddawa. Kati munnange aba family eya Kabaka bwe batyo ne bagamba nti okukuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu na kuyisa lugaayo mu nnono na buwangwa. Kale bwe batyo ne beetondera gavumenti ya Namibia, ne beebaza gavumenti ya Uganda, naddala Ministry of Foreign Affairs olw'okubeera nti ebayambye kukwasaganya gavumenti ya Namibia ebbanga Kabaka lyamazeeyo. Kitegedde. Era bwe batyo ne bagamba Kabaka newankubadde akomyewo naye akyali mikono gy'abasawo, yeetaaga obujjanjabi obusingawo paka ng'awonedde ddala. Ne basaba abantu ba Buganda okubeera abagumiikiriza ennyo, era bwe batyo bongera okubeera nga bawa Kabaka ekitiibwa n'eddembere ery'obuntu mu kiseera kino. Aba family ne boogera tuteekeko full stop. Eyo mwewulidde bulungi nnyo, mwewuliriddeko. Uganda tulagisina kyenyongerako.